neyanziza nnyo neyanzeege Mama Vibe. Olwaleero nkoze ne Mama Vibe mukwano gwange mukyala Nabbanja Jen ku kamera kwali nnyo ansudde ku ndasanyi omulimiriza ku kkobe era mbasanyukidde mwenna abagoberera olulasangeyo ku YouTube, ku TikTok, Facebook n'olulasangeye olwa TikTok. Mwebale nnyo mikwano okulayikinga bw'obanga gwe mulundi gwo gusoose konamu mukade obeere ng'omukutu ogwekuumirako kubanga ekikwanguyiro kyanguyira ekikajjo okirya kibisi. Nze musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowo munyogwavu atalina mazitalya Saava omwana ow'Abambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi wa Luka Luwoomya okwetoloola Ssengendo na bulamu. Saagala kutambuza mu mwanga luzingo mu tutumba. Mmanyi nti nammwe mwatudde dda olusiriza ntamu oba olukukuza mbugo. Kandubaviire ku ntono okufaananako omuyala atuuse we bajjula. Naye nga sinaba kubannyonnyola kindeese ebitabo bino mbibazigirira bassekabaka b'ensi muwawa kinoonyeeko effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule kinoonyeeko waliwo kye bayita olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi nakyo kinoonyeeko ate n'ekitabo kyaffe ekirungi ennyo ekiyitibwa Olulasange nakyo kinoonyeeko obeere nga weekuumira mu kumanya. Olwaleero ngenda kwogera ku mpinga. Mpinga ono ye mutaka omukulu ennyo abantu gwe mwogera ennyo naye ng'oluusi temumanyi mpinga baali bategeeza ki. Abantu ensangi zino bagamba bw'akadde kandiiridde empinga naye n'omugamba empinga kye ki nga tasobola kukikunnyonnyola. Kakati ekituufu kiri nti twandigambye akadde kandiiridde ow'ejjokolera so si akadde katuliiridde empinga kubanga empinga bwe naakubuuza empinga tojja kusobola kunnyonnyola nti empinga kye ki tekiriiyo. Mpinga ayogerwako yali muntu mumbowa nga tuvudde ku kyokuba nti yali obumbowa ku mulembe gwa Omulangira Kimera ng'ava e Bunyolo yafuuka mumbowa wa kitiibwa nnyo era n'ayagalwa nnyo mu Buganda wano. Mpinga oyo yabeeranga Jjokolera. Jjokolera kiri kumpi wano ne Buwambo. Bw'oba ogenda awo mu byalo nga Kiti, Buwambo, Wattuba, genda awo Kitagobwa, awo waliwo akaalo bakayita Jjokolera. Mpinga we yabeeranga. Mpinga ono wa Lugave. Mumbowa mukulu nnyo nnyo mu bano ab'Olugave era bamumanyi bamutegeera. Kati mpinga yali ayagalwa nnyo. Naye bambi obudde nga obumanyi bwamugjawo. Bagamba emirembe gye giseguza. Olw'okuba obudde bwe bwamugjawo ate nga yali ayagalwa nnyo si kabaka yekka yali amwagala naye n'abantu obuntu baali bamwagala nnyo. Yali muwulize eri kabaka era nga muweereza ate muzira. Kale bambi bwe yafa abantu ne banyolwa nnyo ne bagamba nti obudde butuliiridde empinga. So si kye mugamba ekyo mbwe akadde katuliiridde empinga si kituufu. Tugamba nti akadde katuliiridde ow'ejjokolera. Amakulu nti obudde butugenzeeko. Geego amakulu g'ekisooka ekyo era ndowooza mbategeezezza mbaluŋŋamizza kankomekaawo kubanga nange ntunula wano akadde kandiiridde ow'ejjokolera kambagaliza ekiseera ekituufu ow'empinga gwe bayita ow'ejjokolera y'empinga kubanga abeera jjokolera. N'olwekyo akadde tugambe nti akadde katuliiridde ow'ejjokolera yaani y'empinga so si akadde katuliiridde empinga. Kansuubire nti mukitegedde bulungi bannange. Kale mubeere bulungi Ssaabasajja Kabaka wangaale.